ثانيا omusomo gwokubiri ulumul maani mwaliwo irimu endala gye tuteekeddwa okubeera nga nayo tugiyiga oyo anayagala okubeera nga afuuka kafulyu mu qur'ani ey'ekitiibwa erimu eriwa erimu y'amakulu ey'amaani amakulu ga qur'ani era nga muirimu eyo watashmilu ala muirimu eyo ey'okubeera oba muirimu ezo ez'amakulu ga qur'ani mulimu irimu zino wammanga irimu zino wammanga zikuŋŋaanira mu irimu y'amakulu ga qur'ani almaani esooka ilmu almaajimi irimu ya dictionaries engeri y'ebigambo by'oluwalabu engeri y'amakulu g'ebigambo bya qur'ani ey'ekitiibwa gye bitegeeza kye tuyita ilmu almaajimi ogenda mu dictionary n'osiŋŋaana ekigambo mathalan assala kitegeeza ki nogenda n'osiŋŋaana ekigambo mathalan yani n'onoonya ebigambo mu dictionary ey'oluwalabu kikulu nnyo wahuwa min akhtari lulumi allati harasat nassa alqur'aniya yeemu eyo irimu ya dictionaries ogenda n'otunulira ebigambo engeri gye byawukanamu amakulu g'ebigambo eby'enjawulo yeemu ku irimu enkulu ennyo ekuumye ennyo qur'ani okubeera nga tekyusibwakyusibwa وهو العلم الذي يعرف به المعاني التي أناطها العرب بألفاظ لغتهم كانوا كاكولو نيو يريمو eno eya dictionaries amakulu g'ebigambo bya qur'ani ekwatagana ku kubeera ng'otegeera amakulu g'ebigambo ebyo abawarabu bye baayogera mu lulimi lwabwe mu kiseera ekyo kye baaliwo وذلك لأن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشت القرآن يجتيب يككم بك السلام بلغة العرب ملرم الورب المعاصرين له صلى الله عليه وسلم تكاتجد القرآن يجتيب يككم بك صلى الله عليه وسلم ملرم الورب olwali lukozesebwa ku mulembe gwe olaba oluwalabu olwalukozesebwa kati muwulira oluwalabu abantu balulya ojja kugenda e Misiri owulire nga boogera luwalabu lwabwe ogende Saudi owulire nga boogera luwalabu lwabwe ogende Omani owulire nga boogera luwalabu lwabwe e Dubai boogera luwalabu lwabwe wallahi senga teyali Qur'ani oluwalabu olutuufu senga teruliiwo naye Qur'ani eno yeebazza ku luwalabu olufusha kati abaisu tugamba Qur'ani yakka ku mulembe gw'omubaka sallama nga bw'oba ogenze mu kuvuunula ebigambo ebyo ebyakka mu Qur'ani ey'ekitiibwa olina bivuunulira ku luwalabu olwali lwogerwa ku mulembe gw'omubaka sallallahu alayhi wa sallama kyava agamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Ibrahim suratu Ibrahim Allah agamba ati wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyatuma nabbi yenna mubaka yenna okuleka yamutuma mu lulimi lwe lw'abantu be olaba Allah teyatuma nabbi yenna okuleka yamutuma mu lulimi lw'abantu be lwati liyubayyina lahum wetuba twagala kubeera nga twagala tutuusa message mu bannayuganda abali eyo nga beetaaga okubeera nga message eyo bagitegeera bulungi tosobola ate kubawandiikira luwalabu message era obatwalira message mu Luganda nabakityo Allah we yali atuma Nabi sallama ekisooka yamujja mu bantu awo bennyininyini nabbi yenna Allah yamujja mu bantu be bennyininyini nga boogera olulimi lwe lumu lwaki liyubayyina lahum abannyonnyola amateeka ga Allah bagategeere nga tebalina kye beekwasa walamma kanat allughatu kainan hayyan tanmu watataghayyar bwe kiri nti olulimi lwonna lukula ate olulimi lwonna lulamu obadde okimanyi language nti nnamu ekula era ekyukakyuka olulimi lwonna lukyukakyuka obadde okimanyi Oluganda bajjajjaffe abaafa emyaka 10 n'okudda emabega
lwe baali boogera si lwe Luganda lwe twogera. Obadde okimanyi waliwo ebigambo ebimu bye twazuula mu Luganda ne tubiteekawo nga bajjajjaffe tebaabikozesaako. Lwaki? Olulimi lukula, ebigambo ebipya bizuulwa. N'Oluwarabu kye kimu. Waliwo ebigambo ebimu nga bijja nga bajjajjaffe baabyogeranga nga bitegeeza kirala ku mirembe gyabwe, naye ate nga naffe ewaffe tukakitegeeza kirala nnyo. Okitegeera? Bwekityo bwe kyali Abuluganda bitima. Lidhan wajaba ma'rifatu madluli al-alfazi al-Qur'aniyya fi asri an-nabi sallama la fi ma ba'da dhalika min usuri. Kitegedde muganda wange? Bw'oba ovvuunula amakulu ga Qur'an, ebigambo bya Qur'an obivuunulira ku Luwarabu luli olwaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama, wabula si Oluwarabu oluliwo ku mirembe gino egyaddirira. Kategerekesa bulungi? Lwaki? Kambaleetera ekizampu. Fakalimatu sayyara, waliwo ekigambo sayyara mu Qur'ani ekitiibwa sayyara. Mu Qur'ani ku mulembe gw'omubaka sallama kyali kitegeeza jamaatu min almusafirina, ekibinja ky'abatambuze. Abantu bwe batambulanga ekibinja gurupu ne bagenda mu kkubo ne batambula, oba batambudde kiro, bayitibwanga basayyara oba batambudde ekibinja ky'abatambuze. Ku mulembe gw'omubaka sallama ekigambo sayyara mu dictionary yaabwe kyategeezanga kibinja ky'abatambuze. Wa fi zamanina hadha, naye ate mu mulembe guno ekigambo sayyara bw'okyogera kyekitegeeza tilka almarkabatu almarufa, kiba kitegeeza ogwo omugambo omuntu yenna yenna nti sayyara aba ategedde ekyebagalwa ekimanyikiddwa obulungi nti mmotoka. Sayyara otegeeza mmotoka, si bwe kiri? Naye ate tugenda mu Qur'ani n'ovuunula aya ezirimu ekigambo sayyara n'ogamba nti mmotoka. Oddayo ku makulu gali bwe kyali kitegeerekeka ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Oba ategereka? Nabwekyo olw'okuba nti olulimi lwakula ne lweyongeramu ebigambo ne bikyuka, ne kyuka ekiseera nga ekigambo sayyara kitegeeza mmotoka, ate nga ku mulembe gw'omubaka sallama sayyara yali gurupu y'abatambuze bamusafirin. Oba ategereka? Kati ebintu ebyo olina okubeera nga Qur'ani ogivuunulira ku makulu gali ag'oku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Allah atugamba mu Qur'ani ekitiibwa a'udhu billahi minash shaitani rajim, wajaat sayyara, gurupu nejja, gurupu y'abantu abatambuze nejja. Oyali anyumya ku kyafaanana kya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam baali abamujja mu luzzi, baali abamutaasa mu kyafaayo ekyo mukimanyi bulungi. Gurupu y'abatambuze Allah yagiyita sayyara, kubanga omulembe ogwo omulembe gw'omubaka sallama abantu abatambulanga mu gurupu babayitanga basayyara. Naye essaawa yakakati wovuunula ekigambo sayyara n'ogamba nti wajaat sayyara, emmotoka yajja. Allah, olaba woba okyusiza amakulu? So tuvuunula Qur'ani okusinziira ddi ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kakulu nnyo. Irimu endala giteekeddwa okubeera nga tutegeera ilmu tafsiri, ye irimu y'okuvuunula tetuyita tafsiri, okufassara Qur'ani ekitiibwa. Omuntu yenna ayagala okusoma Qur'ani watadabburu fihi, n'abeera nga afumiitiriza ku yo, walkhushuur n'abeera nga abeeramu ewobeefu ng'agisoma, tebikoma ku tajwidi byokka. Kyova olaba nti abamu ku basheekhe baffe abaatukulembera bwe basomesanga Qur'ani, bwe batuukanga ku aya nga bamanyi amakulu gaazo, oba nga mulimu ahkamu sharia agamu ku mateeka g'obusiraamu, nga basooka babayimiriza nga babannyonnyola amateeka ago ag'obusiraamu. Essaawa eno tebikyaliwo, tuli ku budde, olina abayizi 100 oyagala bonna obawuliriza oyisa mbuyisa. Wallahi tuti Allah basomesa, baddu ba Allah basomesa Qur'an, tuti Allah. Abasomesa abatusooka siwe batyo, baali batadabbara Qur'an. Ekikulaga ekyo olaba Nabbi sallama we yagamba Ibn Mas'udi radiyallahu anhu amusomere mu Qur'ani. Ibn Mas'udi n'atandika okusoma Qur'ani mu Suratu Nisa, n'atuuka ku aya gye yatuukako yagenda okulaba amaaso g'omubaka sallama gavaamu amaziga.
lwaki gavaamu amasiga nabbi yali afumiitiriza ku Ibn Mas'ud byasoma kiraba kati tufumiitiriza tetusoma busomi tajwidi qafu qa da la si kyekyo kyokka ya akhi yes tukikola laysa hadha faqat si ekyo kyokka ya akhi wal maana kikulu nnyo okutegeera amakulu ga Qur'ani ey'ekitiibwa watadabburu n'okola ki n'ogawuliriza n'ogekkaanya kyovula Allah yagamba wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Qur'ani mwesomwa tukola ki mutalawiya wetuba tusala Qur'ani wetuba tusala tarawiya Qur'ani nesomwa tukola ki fansitu Allah yaga fasma'u ya fansitu yaga fastami'u yaga fansitu mukakkane muzze ebirowoozo byammwe byonna mufumiitirize mulize ne Qur'an mugifumiitirizeeko ng'esomebwa la'allakum turhamun wamulaba mukikoze ekyo mujja kusonyiyibwa kanna bwekityo ogenda kitukako otya oba olina okuba nga omanyi ku ilmu tafsiri era ilimu ya tafsiri eno walkalaamu fiihi ebigambo ebifanagana ku tafsiri yushbihu ma taqaddama an ilmi almaajim byagala okufaanaganako ku ilimu eri eya dictionary eya maajim إلا أن ارتباط هنا بين اللفظ القرآنية والمدلول الشرعي لا اللغوي wabula ekyenjawulo ekiriwo wakati wa irimu eri eya dictionary ne irimu eno eya tafsiri nti irimu eri eya dictionary ekwatagana ku bigambo byokka as engeri gye bivuunulwamu kyetuyinza okuyita mu Luwarabu tuyinza okiyita tutya nti ebigambo engeri gye bivuunulwamu engeri gy'obivuunulamu mu Luwarabu wabula ate si engeri gye binnyonnyolwamu mu mateeka kati irimu eno eya tafsiri yegenda ku mateeka ga sharia si ga lugha ekyokulabirako ngenda bawo ekyokulabirako tugenda kukinnyonnyoka bulungi ekyokulabirako senga gamba ekigambo as-sala fi lugha mu lulimi Oluwarabu mbategeeza addu'a olaba kati maajim mu dictionary y'Oluwarabu ekigambo swala mbategeeza addu'a naye ate mu shar'u mu tafsiri wemba nnyonnyodde ekigambo ekyo nenfassara ekigambo swala nenkinnyonnyola kiraba kati tuyinza okugamba nti maajimu kwe kuleeta amakulu g'ekigambo ate tafsiri kwe kunnyonnyola okugaziya kati wendeeta ekigambo eswala mu tafsiri ngamba ntya mu tafsiri ngamba ntya kuba kyo kya sharia tafsiri ngambye nti ekwatagana ku sharia kunnyonnyola mateeka ago mbangamba nti as-swala ekiyitibwa esswala hiya aqwalun wa af'alun biba bigambo n'ebikolwa muftatahun oba muftatahatun bitakbira nga biggulwawo ne takbiratul ihram mukhtatamatun bitaslimi ng'ate tubimaliriza na kutoola salaamu bisharaitin makhsusa era ng'engeri gye tubireetamu ebigambo ebyo oba engeri gye tuleetamu ebikolwa ebyo biba bimanyikiddwa biba birinako obulombolombo obumanyikiddwa obulungi ekyo kye bayita esswala tafsiran ekyokulabirako ekyokubiri wengamba assiyaamu fi lugha ekigambo siyaamu mu lulimi Oluwarabu maajim kitegeeza imtina kwewala aza okwewala ekintu kyonna sawmu kwe kwewala gwe tewalaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku Maryam alayha salatu wassalam yagamba ati Allah yamugamba genda eri abantu bo nga azadde omwana azadde Isa alayhi salatu wassalam Jesus namugamba genda eri abantu Maryam yatya nagamba ngenda bagamba atya Allah namugamba genda eri abantu bo obagambe webakubuuza ekintu kyonna kyonna tobaddamu kola ki bagambe nti leero nsiibye okwogera n'omuntu yenna kiraba nsiibye okwogera n'omuntu yenna fa imma tarayinna min albashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya olaba ekigambo sawman mulimi Oluwarabu kitegeeza kusiiba naye okusiiba kwali kwaki
kwe kuno ati yirimu jotegereramu ebigambo bya Qur'ani obisoma otya waqtilafia nenjawukana mu byo niwakwade bisobola okubeera nga byawukana naye tebyawukana meanings Qur'ani yemu obategereka naye ebigambo byawukana okwogera okubeera nga bitugaziiza oba nga bireeta meaning nyini yemu naye nga bize mu mbeera ya njawulo obategereka kati ebirabeera mu qiraati n'okubeera nga byagwiriza ku nnimi oba ku bika eby'Abawarabu. Essomo eddala lirina okubeera nga otegeerera mu riwaaya ya ilmu al-asanidi al-Qur'aniya yani ar-rijal okumanya akajegere oba ensibuko y'ensoma za Qur'ani n'omanya Qur'ani eyo ogisomedde kwani yatambula etya huwa al-ilmu alladhi yu'rafu bihi ahwalu naqila likitabillah lyessomo lyoyigiramu butya embeera Qur'ani lwe yava kwono nedda kweno kwono neva kwono nedda kwono okitegera al-mukhtalifa min haythu waladatihim wa wafatihim wa tawthiqihim wa mashayikhihim wa talamidhihim ebyoka byonna okutegeera akajegera ako otegeera sheekhe yasomesani ekyokulabirako kikuleetera nawe okunyinnyina okubeera thiqa okubeera ow'amaanyi mu nsoma ya Qur'ani kubanga osoma tusobola okugamba nti osoma ki ya Imamu Hafsi walisoma kwani ku Seka Sabiti yalisoma kwani yalisoma ku Sheikh Adinani yalisoma ku Sheikh Haruna Bukenya yalisoma kwani bwatu paka kumbaka sallallahu alaihi wasallam obanda asoma kwani osoma ku Sheikh Thabiti wamusoma ko osoma ki ya Imamu Hafsi Sheikh Thabiti yasoma eyo ngajija kwani ku Sheikh Umaru yajija kwani nojja akajegera ku nukaleta paka ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiba kiraga ati Qur'ani yo gyosoma eina akajegere eina emilandira eina jeva riwaya atuufu kati ebyo nabyo okumanya asanadi ezenjawulo byonna bikuyambako okubeera omukugu mu Qur'ani eyekitiibwa insha Allah ta'ala تجاكما بإذن الله سبحانك اللهم ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ننكم نودي وقدكم إن شاء الله تقولوا ومسموا وفهم okusiba ne kubeerawo nga kusiiba kwakola ki kwakwogera kwakumimwa kubeera nga takola ki tayogera obategereka mungi naye ate otuba tuzze mu sawumu okusiiba kwennyininyini nga tuzze mu kukinyonyola mu tafsiri tugamba tya tugamba okusiiba kubaliro katugambye nti huwa al-imtina kwewala okukola ekintu kyonna okweziyizaako okukola ekintu kyonna wabula ate mu kusoma Qur'an oba mu sharia mateeka gaffe ag'obusiraamu ekiyitibwa as-siyam kiba kitegeeza al-imtina'u anil mufattirati min aklin wa sharbin wa ghayri dhalik kwe kubeera nga omuntu yeeziyizaako ebisiibulwa byonna ebiyinza omusiibulwa okugeza okulya okunywa n'ebifaanaganawo ebitya ebisiibulwa byonna okuva ddi min alfajiri okuva emmambya weesala ila ghurubi shamsi okutuusa ng'enjuba ekoze eki egudde ekyo kye bayita asiyam era mu tafsiri we tuba tunnyonnyola ekigambo kyonna tukinnyonnyola na shariya kunnyonnyola amateeka agalimu nakunnyonnyola kigambo ekyo ne tubeera nga tujjamu amateeka agalimu ag'obusiraamu wabula ate eri ilmu lmaajim kwe kubeera nga ye ate tuleeta buleesi meaning ya bigambo ebyo mu Luwarabu وفي العصر السابقة ظهر من أعداء الإسلام أقوام عرفوا بالباطنية أبرغانا مبياسا وفي العصر السابقة ظهرت من أعداء الإسلام مميرembe jayita wazuukawo abamu ku balabe b'obusiraamu wazuukawo biguruupu ebibinja by'abalabe b'obusiraamu era baali bayitibwanga bataniya baali bamunda araadu ekigendererwa kyabwe muharabata al islaami kulwanisa busiraamu naye nga babulwanisa min addakhili munda batya fatadhaharu bidukhuli fihi wahawaluu hadamahu watahmitahu
timahu min dakhilihi bi asalibi shatta. Bayingira mu Siraamu ne bazuuka nga bagala okulwanyisa Obusiraamu nga bali munda mu bwo nga bakozesa engeri ez'enjawulo. Ezimu ku zo ku ngeri ez'enjawulo ze bakozesanga ennyo ezaali enzibu ennyo fakku talazimi bayina lafzi alqur'aniyi wa madlulati shar'iyyi. Baddiranga ebigambo ne babivuunulanga nga babivuunulira ku lugha nga tebabivuunulira ku sharia. Bagamba nti ekiyitibwa sawumu ekyokulabirako ekiyitibwa edduwa kusaba, manyanga ekiyitibwa assala kusaba, naye ekiyitibwa esswala kusaba. Ne babuzanga abantu nga balwanisa Obusiraamu, naye Allah subhanahu wa ta'ala waqad tasadda lahum ulama, wajjawaba abamanyi b'Obusiraamu abaaliwo, abamanyi ba sharia, abamanyi ba mufassirina, ba muhaddithina, ba fuqaha, ne babeera nga balwanisa abasajja abo, abantu abo abaali baagala okubeera nga balwanisa Obusiraamu munda nga bavuunula ebintu ebitategereka bulungi. Nabwekityo tafsiri somo ddungi ate kkulu nnyo eryo yagala okutegeera Qur'ani ey'ekitiibwa n'okubeera nga agikola ki, nga aginnyonnyoka. Essomo erisemberayo ddala insha Allah lye tujja okulaba, then tulyoke tutongoze oba tulyoke tuggulewo omusomo gwaffe ogwa tajwidi mu butongole. Essomo eryo lyolina okubeera nga at least oteekeddwa okubeera nga oliyigako eddala, ilmu lbalagha, essomo lya balagha. Qur'ani yonna yonna ejjudde balagha, ejjudde ijaz. Qur'ani ejjudde ebigambo ebiwoomerevu ebyekusifu, ebigambo ebirina amakulu ameekusifu. Nabwekityo omuntu yenna ayagala okutegeera Qur'ani ey'ekitiibwa alina okusoma ku irimu eya balagha bifuru'ihi thalatha, ng'asoma emiteeko gya balagha esatu: albayanu, ng'amanyi albayani, almaani, albadii. Era nga wahiya min alulumi allati harasat an-nass al-Qur'aniyya, era nga okusoma balagha oba omusomo guno ogwa balagha gye kimu era ku misomo egikuumira ddala Qur'ani eno, nga gikuumira ddala Qur'ani. Kubanga inna lilarabi fi kalamihim asalib, Abarabu bwe baali boogeranga ebigambo bayogeranga ebigambo mu njogera ez'enjawulo. Minna mu bigambo bye bayogeranga enjogera ez'enjawulo ma buniya ala alhaqiqa, bayogeranga ebigambo oli nayogera ekigambo nga bwekityo bwe kiri, nga mmere ategeeza mmere, ayagala kulya mmere ategeeza mmere, nayogera ekigambo nga kiri haqiqa. Wa minna ma buniya ala almajaz, ate bayogeranga ebigambo oluusi nga babyogera mu mbeera enneekusifu, nga yawaggulu nnyo, nga nneekusifu, nga mpomberevu, n'ataleeta kigambo nga bwe kiri kikubawo bwe pu, n'akireeta ng'akibisse, naye ng'ate amakulu ago g'akibisse ng'ate masufu nnyo, ng'ate gategeeza kiri kyakoze ki. Tujja laba ekizaapu mu Qur'ani y'ekitiibwa kuba yesinga okubeeramu ebigambo ebiri, yesinga okubeeramu balagha. Nabwekityo ففهموا التعبير المجازي على أنه حقيقة تحريف المعنى المراد. Ekintu ekyokubanga tetumanyi majazi ga Qur'an oba tetumanyi balagha kituleetera okuvuunula Qur'an ku bikukujju ne twonoona amakulu ga Qur'an ey'ekitiibwa. Ekyokulabirako, Allah bwe yali yogera ku ayati za siyam ez'okusiiba mu aya esembayo gye yagamba uhilla lakum laylata siyam, naye njagalako ewantu wagamba hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. Allah yagamba nti hunna, abakyala abo, libaasun lakum, byambalo byammwe, wa antum libaasun lahunna, ate nammwe muli byambalo byabwe. Abakyala byambalo byammwe, ate nammwe muli byambalo byabwe. Okiraba? Naye Allah kiki yali ategeeza? Allah n'akozesa libaas. Tuli kyambalo omukyala omwambala, seeka oyambala omukyala? Nedda. Omukyala ayambala bbaawe? Naye Allah yakozesa libaas. Ekigambo ekyo majaz kirimu nti kubanga omukyala ono
fenna bayagala okubeera nga afumba ayambazibwa ekitiibwa alina okubeera nga atilisita alina omusajja alina ekitiibwa alina omukyala bamwambaza ekitiibwa kya mukyala we era nawe omusajja era woba otambudde nga ati na sheira babwafaanana bafunana sheyi nga yawasa omukyala olaba yaba akwambadde olaba Qur'ani tubyogera sheyi wallahi yawasa omukyala laba bwafaanana wallahi laba bwafaanana naye nga okumufaanana abalina kufaanana mukyala babategeeza nti entambula ye ennyirira ye yandibadde ayafaanana ng'omuntu alina omukyala Allah kyavaga libaasu byambalo byammwe era muba mwagala muddeeyo ewaka mubeere nabo musule nabo wofuna obwagazi odde eri mukyalawo Allah nakozesa ki ekigambo libaasi nga kirimu amakulu mangi naye ng'ate kigambo kiri kimu ekibayita almajazi ekyokulabirako ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ayina atugamba nti hatta yatabayyana mu aya eyo nyini ayina pati mwatugambira hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr Allah atugamba nti okutuusa bwe munaalaba kuba Allah yali ategeeza nagamba nti fakulu washrabu mulye munywe naye hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad okutuusa we munaalaba wuzi enjeru ng'eva mu wuzi enzirugavu mulaba akologa Qur'an wuzi enjeru weva etya mu wuzi enjirugavu omuntu watamanyi balagha atafumiitiriza atamanya nti waliwo amakulu aneekusifu bwajja n'ayogera ebigambo ebyo bwatyo nga tamanyi Qur'an Allah kyeyali ategeeza hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi okutuusa bwe munaabeera nga mwetegerezza ne mukakasa nti wuzi enjeru evudde mu wuzi enzirugavu awo mulekeraawo okubeera nga mulya mutandike okusiiba kyeyali ategeeza wuzi enjeru yali ategeeza fajeri emmambya bwesala ejjawo ekiddugavu ekibadde okuba obudde babuzibye kati obudde bwe babuzibye emmambya neesala wajjawo ekitangaala mu kuva mu muddugavu Allah olaba obudde bwe yabuyita wuzi obategereka naye abantu atamanyi nti kati mu Qur'ani mulimu majazi mulimu ilimu ayitibwa albalagha eyo tasobola kubeera nga akola ki ng'abituukako nabwe kityo omuntu yenna ayagala okusoma Qur'ani agitegeere aginyumirwe olina okubeera ng'osoma ku ilimu eyo eyitibwa albalagha ilimu endala era gye twandibadde era nayo nga tugisoma ne tugitegeera nga nkulu nnyo eri eyagala okubeera ng'abeera mukugu mu Qur'ani esemberayo ddala ilmu ulumu riwaya gy'emisomo gya riwaya osomera mu riwaya ki ani yagisoma yatuuka etambulira kajegere ki era kyovula nti mu erimu ya riwaya mulimu embeera bbiri ilmu alqiraat ilimu ya qiraat ngera huwa ilmu nkulu nnyo kuba ojja kusoma kyosomye otugambye nsomye qiraa tukubuza osoma qiraa ki waliwo bangi abaali basoma Qur'ani nga nsomye qiraa nsomye qiraa ki evuddewa bujulizi ki oba olina okuba nga byonna obinnyonnyola era huwa ilmu bikaifiyati adai kalimati alqur'aniyatu alkarim ilimu ya qiraa